Abajjirayo ebiso His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ssaga ya Mpuuga essaawa zino we mulaba bino eno muwulira mutya nga gwe wali omu kubaayisaamu eggaali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'essaawa zino eno era olaga nti nno wagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amwogerako obula okumutta naye ng'akaseera kali ku ssaga ya Mpuuga mwayogera ebikanga mwayogera ebikaawa ng'ekibiina we kiggwaawo ng'ekibiina we kitagenda sigalawo yejjeeko abasajja abaabyogeranga nga tudde era muli wano mukanula amaaso muwoza His Excellency president wange nga muli mu WhatsApp group mubujjuza naye nga muli omu mukalakatiramu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku decision gye yateekinga ku Mathias Mpuuga essaawa zino eno we mulaba ebintu bino eno saaliziza nsonga eno naye njagala kubabuuza nti essaawa zino bw'olaba vidiyo zino eno bw'olaba Mpuuga essaawa zino eno owulira otya ate nga the same time ogamba nti omukulembeze gwokkiririzaamu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu how do you feel kyemuva mulaba temwetaaganga kuvangayo kusooka kuwaawala ng'omusajja ateekinze decision obanga olukiiko lwa NUP lulina decision gye luteekinze muyinanga osirikanga kubanga gwe kyolowooza nti olaba waliyo ate omulala omumanye eyakiraba edda n'akitegeera so kati ebiseera ebimu tulina osirika banaye bantu mmwe mwakalakata omukulembeze mwakalakata ekibiina mwakalakata secretariat ya NUP nga mulabira ddala nti ye awatali ka gurupu k'abampuuga NUP egudde ku ttaka ne mwerabira nti nno baagisangawo ne mwerabira nti nno people power baagisangawo be baasembayo okujoyininga people power abo abasajja ba DP block be baasembayo okujoyininga NUP abo abasajja ba DP block ne mubawo omwaganya nti ffe twatandika ekibiina olw'obwo ebigambo byammwe muwulira mutya we mulaba bino eno muwulira mutya nze singa nali omu kubaakalakata omukulembeze walayi sikulimba amazima nalibadde nga sikyasobola nakuleeta kifeesi kyange nenjogera neŋŋamba nti njagala nnyo pulezidenti wange njagala nnyo pulezidenti wange tosobola mukkiririza mu decision zaateekinga omala kulinda n'olaba nti nno evidence evuddeyo nga waba yakakyogero oba tosobola mukkiririzaamu era weefuula nti gwotegeera nnyo olaba nnyo ekibiina okyagaliza nnyo buli kimu ABCD kyovola banze forever will stay team Kyagulanyi no matter what ebisigadde saagala kumanya yimukayi Mukama Katonda olwane n'abo abalwana ne Kyagulanyi kuba mulonde muwo wamweloboza n'omusindika mu nsi yaffe Uganda never again shall it be nti bannayuganda bagenda kuddamu okubuzaabuzibwa never shall it be again nti bannayuganda bagenda kuddamu okwebaka weebale kuzuukusa bannayuganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda amaaso gaabwe amatu gaabwe n'obwongo bwabwe kati bugufu nnyo mu by'obukulembeze okusinga nga bwe bubadde emyaka emirala emabega Museveni ne banne ebbanga lye bamaze nga babuzabuza bannayuganda bagamba nti buli kibeera n'entandikwa nkyogerako nnyo ebiseera ebisinga kibeera n'enkomerero. This is for the fact or for a fact bannayuganda bonna bali wamu and they are buying into the change project bakkiriza okukyusa obukulembeze ewatali kuyiwa musaayi era bagenda kukikola. However Museveni ne banne most especially abasirikale ne ka group kali they are not willing to hand over power peacefully. Mu myaka gy'ekinaana abantu abaasoba emitwalo 8 baafa nga bagezaako okugoba abaali ababbi b'obululu n'enfuga etaagobereranga mateeka ebyalwanyisa Museveni mu kaseera kali bye biriwo kati mu kaseera kano bye tulwana nabyo. Naye kitegeeza ki nti alina obuyinza tagenda kubukuwa abukwata abukuteere ku sowaani wali olw'ensonga nti naye okufuna obuyinza obwo tiyabufunira ku mukeeka.
akalulu tugenda kukakuba Museveni tugenda kumuwangula n'ebyo byonna byonna ebigenda okuddirira bye bigenda okutuyamba okunyweza obuwanguzi bwaffe. He is not going to hand over power peacefully. Tugenda kulwanirira bulwanirizi buwanguzi bwaffe kuba omuntu gwe tujjako obuwanguzi bwaffe si mweteefuteefu kutuwa buwanguzi bwaffe. N'olw'ensonga eyo gwe munnayuganda nange buli muntu alina okuzanya paati. Tuli miliyoni z'abannayuganda ezisoba mu 48 bw'obanga ofunye statistics entuufu. Tetusobola kufa kakadde k'abannayuganda nga tununula ensi yaffe Uganda. Naye kkiriza oba ogaane wateekwa okubaawo abagenda okuyiwa omusaayi gwabwe ku lw'abalala. Oyinza okubeera omu ku abo, nnyinza okubeera omu ku abo. Naye anaaba asigadde asonge agende mu maaso. Be tulina okuggyako obuyinza bwaffe tebagenda kubutuwa ne we tunaabawangula ku buli polling station. However, ekyo kigenda kutuwa kye twandiyise justification to lawfully, to legally demand for our victory. Protestive vote. Bagitidde nnyo batya okukuuma akalulu. Why? Olw'ensonga nti bakimanyi nti tebalina buwagizi mu bantu. Tebalina kye balaga bantu. They are not protecting the gains of Ugandans. They are protecting the stolen gains of their individual benefits. Balondemu abalina gains bebabbi bebassa abantu bebatulugunyiza abantu bebakabiza abantu bebabbye sente z'abantu bebabbye ettaka ly'abantu. Those are protecting the loot they have taken from the Ugandans, not the gains for Ugandans. When andabo mu kaseera kano olunaku lwaleero weebuuze, which gain are you looking for? T-shirt n'emitwalo 2 oba omutwalo gumu oba emitwalo 5? Is that the gain you are protecting? Tugenda mu protestive vote. Noonya akalulu, kuba akalulu, kuuma akalulu, goberera akalulu. Bwe babba akalulu kaffe tukabanje, tukalwanirire, tusigaze obuwanguzi bwaffe. Semutano Wambega Aloysius Matoofu Jr. buli w'olaba umbrella taking ku President Londa Kyagulanyi Robert Sentamu. Kyagulanyi Robert Sentamu buli w'olaba umbrella taking. Semutano Wambega Aloysius Matoofu Jr. and I say all this for God and my country. May the Lord bless you. Wakati bana abasajja nga bagezaako okubuzaabuza Abannayuganda naddala bakadde baffe abakuliridde mu myaka nga baagala okubalaga mbu ate leero bagenda kujjawo okulondera kapapula bateeko biometric scan. Njagala okujjukiza Omunnayuganda yenna, njagala okujjukiza Abannayuganda ffenna enkalala z'abalonzi zaafulumye. Kano ke kaseera ffenna twekubirize, buli omu akubirize owuwe, naddala bakadde baffe abatabimanyi nnyo okugenda okwekebeza mu nkalala z'abalonzi. Buli omu afuna akakonge ke ak'okulonda amanye waalondera. Essaawa zino bano abasajja banoonya batya we bakendeeza obululu bw'Abannayuganda? Banoonya batya we babuzaabuza munnansi ate agambe nti ate kati ngale gye babikyusa ate mugenda kuba biti mbyesonyiye. Osobola okubeera nga leero obadde olondera Nansana ku green light ne bakujja ne bakusindika ate okulondera Nansana ewalala eri ekatooke. Buli Munnayuganda yonna w'oli ke kaseera okubirize buli muntu agenda amanye akebere alondera sayidi ki, akebere akakonge ke ne wagenda okulonda. Tusobola okubanga mu kaseera ako bwe tusigazaayo ennaku ntono nnyo, mu kaseera ako nga tetuyina kitutaataaganya, nga tuyitambula nga bwe tubibaza essaawa zino. Bannayuganda mwenna njagala mukimanye, essaawa zino tewali ajja kusigala waka. N'abatalina we balondera nga bo tebagenda kulonda. Nammwe kibakakatako ogenda okusigala abannammwe we balondedde. Ffenna okulabikira mu bungi okukuuma akalulu kaffe. Essaawa zo mu bulabe ebigenda mu maaso. Buli omu agezaako, buli omu kijjayo omuwanvu n'omumpi. Bijjayo abagube eddalu n'abatamiivu bagezaako okugamba Abannayuganda buli omu asigala eka. Bagezaako okugira Abannayuganda babatiisa ku ki? Njagala okujjukiza buli Munnayuganda, buli omu era akitegeere obungi bwaffe bwe buwanguzi bwaffe.
katenga nkijukiza buli muna Uganda teweerabira bendera y'eggwanga lyo teweerabira eggwanga lyo kujja ng'olikutte mu ngalo essaawa zino ng'oyagala okumanya omuntu eyakoowa eggwanga lye alinako effutwa mulabewo nnamba emu ogenda kumulaba nga yeebala amabendera y'eggwanga lye nga bw'ogimukwasa omutume Masaka ku bigere buli muna Uganda mwenna njagala okubajjukiza obungi bwaffe bwe buwanguzi bwaffe kana akasajja tukalinnye ku nfeete kana akasajja tukalinnyeko katandise okukuba walaalaala kyova olaba buli kisoboka nyongera okubajjukiza tusigazaayo ennaku ezitasuka na 28 tusigazaayo ennaku ntono nnyo tusobole okwejja mu buwambe buli muna Uganda buli omu waali ajjukize munne abagambe buli omu ategeeze abali mu byalo n'abatamanyi enkalala z'abalonzi zaafulumye buli omu agenda anoonye waalondera kuba essaawa zino kyamanyi bakozeemu vulugu mungi bataddemu kasasiro yonna okukendeeza ku balonzi bagenda okwetaba mu kalulu kw'eggwanga